Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuva mu Kayima Herbal Center. Nga tuli Kawempe tuliranye Luka Factory nga tujjanjabisa butonde na mmere. Weewaawo. Abaami ensangi zino olw'obufunda bw'obudde prostate gland etawanyiza nnyo abaami. Lwaki prostate gland etawanya nnyo abaami? Nabagamba ekitundu kyaffe ekyagwa nti prostate gland yeyingini ewanirira omwami okuwangaala mu nsonga z'ekikulu n'okudda amangu. Ekyo bwenkyogera omukulu akitegeera. Okuwangaala n'okudda amangu. Okugenda n'olina atasulayo n'akomawo. Nembaga nti prostate gland eyo egenda kuyamba omwami okubanga asobola okubanga asiba omusula akabanga akanene. Tuli ku prostate gland kyeki bwampuliriza. Prostate eyo buli weebaako obuzibu oba nabagamba mu kitundu kyaffe ekyagwa nti prostate gland buli omwami nga wafuna ku ndwadde y'abazire mabegako n'okwatibwa ku ndwadde y'abazire prostate egenda kubanga yakosebwamukko olw'ensonga eyo yakutuukako. Ogenda kusanga obuzibu buno wammanga nti ogenda kutuuka okubanga tokyasobola kubanga ofuuyisa bulungi. Ogenda kutuuka okubanga oba ofuuyisa omusulo gugiramu oluzi olusooka olweru oba olusembayo. Abamu ogenda kutuuka okubanga oba ofuuyisa omusulo gulimu obuntu obulinga wuzi. Mu musulo gwe ogutunuulidde ojja kulaba obuntu mulimu obuntu obweru bulinga wuzi. Lwaki? Prostate yo etanze okubanga si nnungi, etanze okubanga etendewaliddwa. Otuusa okubanga oba ofuuyisa omusulo gulimu kale eya kyenvu ennyo enkwafu. Ogenda kutuuka okubanga oba ofuuyisa omusulo gugiramu olusaayisaayi. Tuli ku prostate gland kyeki. Nabaga nti prostate gland yeyingini eri omwami ekuyamba okuwangala mu nsonga z'ekikulu n'okudda amangu, ekuyamba okusiba omusulo akabanga kanene n'ogutuusa gy'oba olaga. Prostate eyo buli weebaako obuzibu omwami togenda kubanga osobola okukuuma omusulo. Ogenda kubanga otambula mu motoka dakiika 2 ng'ogamba nsaba kufuuyisaako nsaba agenda shotiko. Lwaki? Lwa prostate yo nti eriko buki obuzibu. Omwami ogenda kutandika kugenda mu nsonga z'ekikulu ejja kuba saluti ng'omukulu ng'oli omuliro kweguli ate owulire nga omuliro gubulira mu kkubo nga ne byotwala tobituusizza. Tuli ku prostate nti esooka neekuwagamu wano ate ogenda okulaba ng'omuliro gubulira mu kkubo nga ne byotwala tobituusizza. Tuli ku prostate gland kyekiggwa mpuliriza oba ndaba ku YouTube. Prostate gland eyo egenda kuba oba eriko obuzibu ogenda kutuuka okubanga woba ogenze tosobola kudda. Otambulamu katono nnyo okudda kuba kuzibu. Kaakati ffe twakolera ki? Abakayima twajja ne tukukolera eccupa gye bayita super power XX plus fumu lya mu nsonda. Eccupa egenda kuyamba kumufuuyisaayo. Eccupa egenda kuyamba omwami afuuyisa omusulo nga gujja gwesiba. Egenda kuyamba omwami oyo azibikidde ng'ekiro oba ogenza okufuuyisa omusulo gulwawo okufuluma. Ogenda kuyamba omwami oyo ate asobola kubanga agendako mu nsonga z'ekikulu asobola kutambulamu wadde. Atambula dakiika emu okudda kuba kuzibu. Abaami ensangi zino balimu ekipiirapiira. Abaami ensangi zino okuba saluti n'owulira nga omutima gwagala naye ng'omukulu agamba nedda omuliro gubulidde mu kkubo. Jangu ofune eccupa eyo gye bayita super power XX plus. Eccupa eyo egenda kuyamba okuwangaala n'okudda amangu. Ekyo nagaye bwe nkyogera omukulu akitegeera. Egenda kuyamba okubanga owangaala n'okudda amangu. Eccupa eyo eba ya $5,000 y'abaami abakuze emyaka 35 okudda waggulu. Eccupa eyo eba ya $5,000. Tewerabira nti nakolera eccupa gye bayita sebo waliwo eccupa gye bayita lumamyo. Yetyeyo. Eyo lumamyo ndiwo omuntu yakozesa kufumu lya mu nsonda. Nga gwe wakozesaako fumu lya mu nsonda gwe gwempa lumamyo. Nga wakozesa kufumu lya mu nsonda wa lumamyo. Lumamyo egenda kuyamba omwami okubanga naawe osobola okuwangaala mu nsonga z'ekikulu n'okudda amangu. Ekyo wenkyogera abakulu bakitegeera nti lumamyo egenda kuyamba omwami okuwangaala n'okudda amangu. Kati gwampuliriza jangu ekawempe wano tuliranye Luka Factory ofune eddagala eryo erigenda okuyamba ku prostate ng'ekutawanyiza ebbanga ddene. Abavubuka saabeerabira nabakolerayo ka super power extra. Super power extra eyo egenda kuyamba omuvubuka eyakola atya. Super power extra egenda kuyamba omuvubuka eyakozesa enkozesa ey'okweza nyiikiriza ebbanga eddene. Enkozesa ey'okweza nyiikiriza ebbanga eddene wagikozesa nnyo wagiremerako nnyo n'otuka okubanga onafuye mu nsonga z'ekikulu n'otuka okubanga onafuye nga oba ogenze mu nsonga z'ekikulu oyagala okuwanirira omukono. Lwaki? Nti wakozesa kiri ekyokweza nyiikiriza ebbanga eddene. Kati gwe muvubuka njala okubira nga nti ndi mu ffumbo oba ndi mu wulu ofune package eyo egenda kuba ya $5,000. Ate weerabira nti nakolera eccupa nakolerayo ke bayita munanula extra. Munano extra agenda kuyamba ku muntu eyezanyikiza ebbanga eddene nnyo nga size ye si nnungi.
bw'anabaagala package 2 munanula extra ne super power extra ogenda kukwata emitwalo 7. Agala package emu lumamyo oba fumu lya munsonda ojja kukwata emitwalo 5. Agala package 2 ogenda kukwata emitwalo 7. Agala package emu ogenda kukwata emitwalo 5. Wabula gwe ng'oli eyo otawanyizibwa lusa, lubuto lukuzimba, tofuluma bulungi, ofuna ekikeeto, ofuna okunyolebwa gulu wa kameme, eddagala lya lusa weeriri. Eddagala lya lusa ndina ogenda kukwata emitwalo 5. Otawanyizibwa ng'ogenda emmanju wake mmeme jangu naga nti neddagala ly'emmeme siri akutuulamu lyakunywa bunyi obeere ng'oterera bulungi. Tondaba namba y'essimu nno. Bw'atawanyizibwa aniya ali mu ntula zaffe abaami oba ali mu mbala kaso, eddagala weeriri. Ate temwerabira abampuliriza abali eruweero ennaku z'omwezi nga 11 genda kuba lwakusatu ngenda kuba namwe ku posta, temwerabira. Ennaku z'omwezi nga 11 ngenda kuba namwe ku posta jangu n'emitwalo 5 atasobodde kujja leero. Jangu n'emitwalo 5 ku posta ngenda kubaawo nga mbajjanjaba. Wandika ennamba y'essimu eno olw'obufunda bw'obudde. Ekirala, abantu b'eruweero n'ebitundu ebiriraanyeewo waliwo omuntu agenda ayitamu ng'atunda ffumu lya munsonda ecupa agitunda emitwalo 3. Agamba kayima be batusindise. Nedda, wandika ennamba y'essimu eno, eddagala ennamba eno yekuwa eddagala eri 0759 0759 8 85 39 eri 0759 8 ennamba eyo yekuwa eddagala oyo agenda alitembeeya omulabako akube ku nnamba eyakwatibwa ku nnamba eyo. Ennamba eri 0759 8 85 39 eri 0759 8 ennamba eyo egenda okutuusaako eddagala okuva mu Bakayima Herbal Center. Teweerabira nti tuli Kawempe tuliraanye Luka Factory, enkola eya delivery tugenda gikolera. Wandika ennamba y'essimu eno olw'obufunda bw'obudde eri 0759 08 8 85 39 0759 8 aji nkutumiddeko awo kwadiwe yasebo nawe akutumidde sebo weewaawo mondabira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuze siona.